I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odeke Ryan in count 4 in a manner authorized by law. Abantu bangi nnyo baagala gundi okerwa atugwe naye okutugwa muntu tebaagala kwagale obuyinza bwonna ku muntu asaliddwa ekibonerezo ky'okufa buli mikono gya pulezidenti yasalawo nti atugibwe oba tatugibwa. Nagenda ku kutuga abantu ba mirundi ebiri nga gavumenti ebatuga nagenda wakeeta bamukutuka emirundi eki ngobeerayo nga tobitya ati kati bano tebatya abaagala okgenda nange yali bandi wagoni oba oyo olyagamba yamperekerako sina kumperekerako nali nsulawo kumpi ne bwebatugira bali batugira wano gye bayita freedom square ewa gulunga kugundi wano nga ku usaafi kano ke bakola akataggwa ebibumbe bitaggwa ebibumbe ebitaggwa tolaba ka garden akali awo awali n'amasannyalaze biki wali abalokole we babeera awo wetwajjanga ng'omukolo we gubeera eryo eryali ettugiro ttambiro tebaliyita ttugiro ettambiro naligendamu emirundi egi zibaleeta nga babakulembeza nga babateeka nga bapaakinga bajja awo awali gundi awo fireweeri ng'abajjaasi bagudde awo ebyokwerinda ebiri wali ng'essaawa etuuka nga bw'oba musiraamu era waliwo seeka anaakusomera ne dokita nno babaleese bali awo ate bazze kola ki bazze kola ki gwera kimanyi nti tebateekwa kutta muntu mulwadde awo okero tebasobola mutta zikimunavudde ngamba nti okero tebajja mutta kuba ye yennyini wagenza okumulaba nga mulwadde awedde emirimu oyo ogenda kutta muki batta omulwadde oba obonereza olwo teri kibonerezo olukonvuba kati yalina bwalukonvuba ate oyo kati abajja bwabuba lwa lukonvuba kitegeeza nti ojja muluma paka kale namukola ki kati ate botta waaki muleka afe n'obulwadde bwe kuba ajja kuba tasobola kwakisesinga mmere ennungi emuliisa bulungi. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's Say More Official. Say More Official. Alex Say More Official yonna gy'osinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna video zifanaganako bwe zisoko ejimpe. Bannanga ba African Canadian Foundation bakutegeeza nti nno conference yaffe etuuse era ng'egenda kubeerayo mu mwezi ogwa September. Kaakati tukowoola abantu mwenna abaagala okutambulako naffe okugenda e Canada. Conference yaffe eno ejjukira ya mulundi gwa kusatu, the third global conference eri third substance abuse, addiction, suicide and mental resilience.
tugenda kubena kuzomwezi 10 mpaka na kuzomwezi 12 September omwaka 2026 era nga tugenda kubeera Canada. Kakati obanga ekyo kya kutambula mu kugenda ko Canada omukisa weguli okutambulako n'abakulu bana ba African Canadian Foundation kye tugenda okukola kyangu nnyo tugamba nti tunoonyeeko osobola kuba nga tukufunira invitation ate invitation zaffe si za bbeeyi $200 eza dola naye eza Canada eza Uganda si eza America. So kakati mu mbeera efanaganako bwe tunoonyeeko naawe ayagala oyitamu osobolera ddala okubeera nga ate okozesa omukisa ogwo. Tulina conference endala era nayo ya business ate yeriyo mu gwa 7 so osobola either way okutambulira mu conference naddala abantu conference zino zinyuma nnyo omuntu ng'otambulira mu conference gy'olinako obumanyirivu. Kakati oba olinganga counselor neya gundi ya substance abuse ekuyambako kyokka ate gwe ow'ebyobusuubuzi neya business ekuyamba. So n'ennamba z'essimu ezo zennyini ezo zenkuwadde zoba okozesa okuba nga ate omanya ebisingawo. Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja mu Dubai nga babita mu ggwanga erya Uganda bakutegeeza nti nno beekwateko ate basobola okuba nga ate bakuyambako okusobola okuba nga ate ogonza ebyensuubula. Kaakati ebyokumazzi bya nnaku 18 eby'omu bbanga bya nnaku 3 biba biri Kampala. Bakube ku namba yaabwe y'essimu ali Dubai genda ku Amulia Port ya Deira okusobola okubeera nga ate obalaba oba jangu wano e Kampala ku Diamond Trust Building ate ekintu kyongera okuba nga kitambulira ddala bulungi. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge genda basanga wali Kasubi bw'otuuka ku bitaala nga genda Namuŋŋoona we bali era wojja okubasanga bakutegeeza nti bakyalina packages zaabwe bulangiti masuuka pillowcases batandika ku $45 nga ofuna byonna si bulangiti ofuna byonna mu kisenge kukisinziira ku bunene na bugazi na bugumu naye nga tuva ku $45 so banoonyeeko ebisingawo okusobola okuba nga ate obimanya. Today ndina kinvinvi namukadde bw'oyita abakadde mu ggwanga muno he has to turn up. Musajja mukulu abakulu abeebuuzibwako ku kyalo kuno awangadde era bw'afiira wano tugamba bugambi alhamdulillah mukama amuwadde ku myaka naffe tusaba Katonda atuwe ku myaka nga tukomawo e Kampala eyeegasse nga yeegatta alina bizinesi nga agikola tulinda nnakwana nga tugenda tumujjukira mu dduwa tusigala mwogerako tebali nga ffe abatonde kati nze nga nafiiridde wano nyinza olumensi abato baluwa afudde muto bambi omwana adata nze gubagamba nti nze muto babalalu bagamba nti bambi afudde akyali muto tannayingira gya Moses ali naye okatonda emyaka gyagano ogamba naye siganye naye ogamba otya yeni munaye ombuzeeko mbadde anti kati okimanyi ndi mu kyalo bagamba batya abeeruweero abalungi nnyo naye okugendako eruweero nene sigenda nakuvaako sijja kwesibako nnyo abasengera banvaako mwe muntu kyasagenda nga akula ate ng'okufuna akajanja nze buli myaka 5 nkula akajanja kati nina abakomedi be nabeeranga nabo kati oba ninako abo ninako Kaleera ninako Optionalan abalala bonna sikyayogera nabo nze mmanyi ensonga lwaki anti muba temukyakwatagana gundi ze mwogera slogans ze mukozesa ziba tezikyakwatagana kati of course mukyuka munene okulaba ku bantu abapya omanyi ti n'osisiŋŋaana akagato osisiŋŋaana omuntu gwe wasoma naye ng'akyakuyita nickname ebikadde akyakulaba ng'oli funa ku challenge empya olanga waliwo yali amanyiira omanyi bise nali golokipa nti osanga ku mpiira ag'amagulu golowooza nti kakati gwoli akulaba olowooza ali wabeerako mu comedy ng'oyimba n'okuyimba najjirwa ka vidiyo ako omwana yakajjawa ate nno ninayo obuvidiyo obujja okukoze nange nagwako okuka omuntu omu naye nagamba ensinga eva ensimu omuntu ng'atobye nayo walabako kagundi ng'ali mulimba lwa Moolini akazubeda pakana kati yakeegaana tumugamba nti naye yakeegaana ne vidiyo eyo yonkadde bambi yali agamba ndi yaleero kuba kale vidiyo bakyagikubira mu nnyimba tibakyagikuba mu nnaku nkalu bagikubira mu kikadde ate kyakubiri kyolina okumanya kimu
nti ne kamera za 2K zaali za 4K zaali tezinnalabika ndowooza era wamulaba ng'alinga baali bamulisiza ttadooba baleze ebintu byenebaza Katonda alina abantu beyansisinkanya kati gwe nakulaba dda mu muzannyo gw'amasiikini ku lujjuliro eyo kati nga tuli baana bato era mama yaŋŋamba nti sooka omale okunaaba wawulayo bakagatto kati Katonda n'akunsisinkanya nensanga video nabalanga mu videos nensalire ku CD zimaze basalanga ku CD ne bakola cover ng'eriko abayimbi bangi ate gwe baba balabira ku CD wakabalaba wano tebalinga ku biteepu bino video tape taata omukuzannyo wambe muleke tape abasusse ate abasusse tape zibaddewo ezo video tape omuntu wa tape nedda biri ebiri zibaddewo omuntu wa tape muleke abamukulu video tape nze mbadde ntunda video era gwe oli musajja okubanga onyumya naffe aba CD nedda anti kati eno ogiremeddeko kiba bwe kiti nti gwe oba okuloma owagguuka kakati gw'oli atusanga n'ababuuza twamusanze kojja Kagatonga ali ne muganda we nimbagamba ni bannaye oyo mwana muzaala mirundi ng'ena ng'ayogedde musiru asensebula kange kino ng'ayogedde musiru abanga musiru gwaki oba owuliriza omusiru kati muba mwali aki okutya okubagamba ndi muli bakulu naye gwe emyaka ogimanyi anti mweralikira nenkananzi oliba okyatunulikikako kati kyekibatiisa naye ojja kulabika bulungi ng'era bwe ndabika tofaayo anti ogenda n'otunula munga ne mu buvubuka tonyumye era tolabise bulungi ng'obuvubuka ne bukunyumidde n'ogamba maama ono wanaakaddiwa obukadde bunaamulabikako butya obanga saviyeeti enkozeseeko Katonda yatutondera emyaka ate emyaka girina obuzibu obega kakasa nti Katonda yatonda emyaka beera nga tolabadde nga ku kyalo katoddeyo ku kyalo ogenda okulaba nga abakazi bonna abaali bamaama ba mikwano gye bonna nga kati bakazi bakulu n'ogamba nnyabo nze waliwo nali nsoma nga waliwo omukazi olundako mwami naye yanyiiza ampita mwami ne mugamba naye lwaki omukazi ubona netandika n'obutakyayita we nali mpita olw'okumpitanga mwami nga ne bannange baatandika okunsekerera mwami naye nanyiigira omukazi oyo nga jjajja wakuyita mwami naye nga nze ndowooza nti bantu banalowooza nti mukyala wange kakati okumanya emyaka mibi nnyo mbuulire oyo omwami yani gw'olabaawo aliwo kubona oyo munene ono oyo yandibadde oyo Moses Ali ne Moses Ali kimbe baleeta owaleero bati balwana n'oyo ne Moses Ali kimbe kino anti era emyaka ngaawo teyabirina gy'emyaka kyebayita emyaka Moses Ali laba ekimbe kyamusikamu emyaka nga 10 mu maaso wadde Yesu akuze kyamusikaana kwa kino ekifaananyi okiraba tekiweza myaka 10 mabega anti kyengamba gy'emyaka emingi era naye golowooza nti kakati waali wa3 wa5 era ayingidde ekinana tukiraba naye era ekinana kya ssente naye bwebanga kinana kya ssente naye mutandika okumanya ebyo ng'omulaba wano naye omusajja abadde buli ligiimu eyaliwo yonna yali ebaddewo e Uganda wano yalimu bagamba buli buyeekera ati awa amagezi abubaddemu kati oyo olwaleero kati bw'omuwa Katambala okesimuuza alya kalye kate ng'ova ku ebyo wali abakazi badduka speed ate abakazi nina neewuunya abatayulika waliwo abakazi abatayulika nga takungumuse nnyo kati waliwo omukyalo wagundi mukyalo yali Victoria Sekitoliko gavumenti eno bwekyejja mwali akyalinga bwe yali kawerette osanga Winnie Byanyima tayulise neera yanyima myaka gikyali jasi yakeera ogamba taata we Winnie kati obanga bba ate ye kati omutunulirooza wa myaka 4 ani Besigye bamusibye golowooza bameka batasibye abayulise n'emyaka 7 Besigye nga obulamu bwe takanyiza teyanditaga nze nina kyenjagala okola waliwo omwana gyo namulabye ku gundi ku social media yali mu Matendo demonstration school Matendo demonstration school ly'essomero Sebatta lye yakola naye ate omuvubuka yabadde ayulise ng'ate olowooza nti nagambye nti bambi taata wa Sebatta anoonya ekikunna ng'ate omwana ayulise ng'asinga ne Sebatta ye yayimba mu lyasooka
bamuli asooka mumanyo naye nga yayuli bw'omusanga oyinza okulowooza wa myaka ng'ebi omanya ensi yakukolako emikolo kati ensi yagenda nemuzimbako ekikomera ate ekikomera nekola kya 99 kati ate abasajja oyagala okakasa ensi ekukwate gino myaka 25 awo paka ku 3 awo n'osooka owululawo abaana bo nga 7 kati w'oyingira wali 3 school fees atandika mu level yo mitwalo ngaago 2 ogenda otuuka ku level y'okuzzayo abaana ku ssomero ng'oli mu bukadde nga 2 ate ng'otya oli taata oyagala okuweerera obwana busooka bukkalatula n'obuwulira mwana wange nze ate egyo emyaka ate gye gyasinga okunyanguyira emyaka gyanyanguyira nnyo obuvuka bwakwanguyira andi twalinako bwe tuli ate nalina n'obulimu bwe nali nkola nga sente zijja ebiseera nti nagenda okuvubuka nga ekiyitibwa teepu zino eza music nga zitambula nnyo ng'ate nze omu ku bagezi abaliwo abaali bayamba ku ba publishers gwali buloka wabagule teepu ebyo bwe bityo nga nfunira ddala kiralu nnyo nga n'obulimu bwe nali nkola nga bundeetera nga kati bw'onaabeerawo nga abantu ng'obulamu tebumukalubira nga kati bw'olaba gundi oba tayinza kalubirirwa bulamu ali muzungu lwaki kati nze gundi gye nalimu eyo nga toyinza togaba kagatto omuntu nga bw'alaba ali muzungu bw'otyo bwe wali nga nvubuka naye katonda okukula kuno olenza okulabe walina mweru era ne bw'onaaleeta ebifaananyi byange byonna emabega yonna oyoba muno ninamu byenyiza okulaga myaka gye gyakuddugaza nedde nsi ekyo ogenda n'otuuka n'okolera mu environment n'abantu b'olirana kakati nkole naawe ate nze njeruke kati n'ekyo nabyo bikulu nnyo nalina abakadde abeeru batono nalabako ku mukyala wa Erwamala nga bw'onoonya oli omukazi akyali ku kakkalake anti oyo abaana abakazi bangi nnyo abeeru kati nyinza okuwaayo naye ate bwe naakulaga ekintu ate ojja kwewuunya gijja kutya badde nyala nkulage olabe ye nti kati ye ate mukyala wange ndi ye teyayulika akyali mugumu mukyala wange ye teyayulika wa myaka emeka gatona wakana alinga mwemeko oyo ali 47 neje emyaka omuntu aba tannatuuka kuyulika gwolina emeka kale oba tannatuuka gwe mbuulira gy'olina nange ntye kati nange we mbamanyira nti wamma aba tannayulika emyaka abaayulise ssebo nowoyulikira ku 47 kati 5 47 okuyulika Nyana omusambu gakusanga olinamu ku sente suwabi. Anti era kati gwatolowooza kye kimuganya okuyulika. Era ekyo. Kuba ne gwaliko naye tolaba wamuwasa mutomuko. Wangi? Wamuwasa mutomuko. Gwo wasa bakadde. Era teri awasa mukazi mukadde. Bawasa bato. Obeera naye nga muto ne mukula naye. N'omukuza tomusinde mukula. Nedda ne mukula naye. Kale nina kujja kagato olunaku olwaleero ekisooka oluvannyuma lwokero okusalibwa kusalirwaki ekibonerezo kya kalabba mbadde ngezaako okusomaasomamukko n'ekizuula nti Uganda yasemba okubeera n'ekikolo n'omuntu awanikiddwa kalabba mu 1999 okuva kweri ebbanga pozi balo be baŋŋambyeko emabegako baali basirikale nza baali mu kooti y'amagye waliwo baali 5 bakuba amasasi anti abo teyali execution tetujja kayita kalabba kale ako be bano abatta abantu beba kooti yali ku kyalo efaananaganako ngendo bakuba amasasi waliwo era n'abalala abadde baboyoba ebibonerezo ebyenkulanga eyo betutajja kulowoozaako kola okubanga babadde battibwa naye nga tebatugambye nti babasse apozi akalabba n'okuttibwa byawukana kisinziira akalabba kiba kibonerezo naye era anti waliwo death penalty kwe kuttibwa kitegeeza nakyo tebyawukana oli wakusanga nakutuga batakuwanise kalabba naye ate nga akusse aba akusse naye era kati ate ye gwe batwala yagenda ku death penalty bwe bamutwala munnankani baba bamuwozesa ng'omutemu kakati abantu bayagadde nnyo ekibonerezo kino ekyokutuga bakyagadde bayagadde nnyo ekyokutugumbula okukyagala batya nti kiba kizze
oba basanyukidde nnyo ekibonerezo weekiri naye ekikolwa tekikola ki ekikola kyekitaliiwo kakati kyembadde yatusiigira omulabi ekifaananyi singa kati okuva ku lunaku olw'eggulo emitendera gya kalabba gitambula gitya paka ku lunaku luli mulindo bannayuganda lwe balinda olutajja kutuuka bamulabeko ng'aleebeetanga bannayuganda tebasobola mulaba kyekiba tusooka okumanya kakati kyosooka okumanya kubanga abantu badde bagamba nti babafunira ekifo ky'olukale ekibamala bamulabeko obanga Namboole anti ati ekyakifo ate muba mukisse abantu tebaddamu epozi we batugira tekizibu okuddawo abantu babatandika okutyawo kati nze nagenda ku kutuga abantu ba mirundi ebiri nga gavumenti ebatuga nagenda emirundi wakeeta bamukutuga emirundi egi ng'obeerayo naye nga tobitya ati kati bano tebatya abaagala okgenda nange yali bandi wagoni oba oyo olyagamba nyamuperekera sina kumperekerako nali nsulawo kumpi ne bwebatugira bali batugira wano gye bayita Freedom Square era waggulu nga ku gundi wano nga ku Usaafi kano ke baakola akataggwa ebibumbe ebitaggwa tolaba ka garden akali awo awali n'amasannyalaze biki wali abalokole we babeera awo wetwajjanga ng'omukolo we gubeera eryo eryali ettugiro ttambiro tebaliyita ttugiro ettambiro naligendamu emirundi egi kakati olwo process y'okuyita abanayita mu lutuga yabeeranga etya radio Uganda yalangiriranga ani agasomye olwo Dani Kyazze musibye mutano bannafu abatuwuliriza amawulire gaagano nga gabasomerwa Dani Kyazze sooka n'ebitwe by'ebikulu ebigalimu omukulembeze w'eggwanga General Idi Amin Dada VC DSO MC CBE Conqueror of the British Empire agambye nti kyali kumanya tolaba nti mufu naye ssebe ebitiibwa bye no tabimalaayo ebyo owulira ng'okankana kyava omukulembeze we Zaire amuwalana we Zaire yamuwalana ddi we Zaire baali baagalana nnyo era yamukyaza wano emirundi egi omukulembeze wa East Africa omukulembeze w'eggwanga agambye nti abasajja abaakwatibwa mu buyeekera omuli Ssemakula omuli ani n'abamenyaawo n'abatumenyera bonna olunaku olw'okuteekebwa ku miti bakomererwa amasasi lujja kuba Lwakuna bajja kutibwa ku lunaku Lwakuna essaawa zijja kuba 6 ng'era tujja kuba nga tubeera wali mu Kalitunsi zirigenda okubeera essaawa nga 4 ng'eppipa kwe banaateekebwa zireeteddwa era nga n'abaana bakomerera amasasi nabo balinze wali so nga n'abagenda okubasabira bajja kubanga bali awo kati nemumanya nti weziti twetegeka okutuga kugenda kubaawo twalina mu kisiibo olwo nsula awo awali Grand Corner House opposite ne Mini Price nga wensula nga wali osula nga abanoonyi babuddamu omusiru bw'ayogera nabataalina busobozi mbuulira ku bujjajjaawo yali asobola okusula awo kuba fulaati yali yasingi 10 mwaga mbuulira jjajjaawo oba mugatte famire abeegatta ne bapangisa enju wano kale tugende maaso awo osula ku Grand Corner wakati mu kibuga Kampala maama osala busazi wano bwoti kweyo street eyo bagiyita then yali eyitibwa South Street enesalamu bweti olwo oluguudo olwo lugenda paka ku biwologoma bagiyita yalinga band then ng'eyitibwa gundi yali eyitibwa South Street nga bw'ogenda osibira wali ku gundi ku biwologoma nkutula bukutuzi wali ku fire naye ng'ate ku fire wonna twagenda nga wodde wabembedde bayiyewo dda abasirikale ab'amagye bino ffe betulaba bagenze awali awo n'abalaale ez'ebyobufuzi nga bembadde n'ebyokumiwa bali bajja nga babyambadde baba bambadde obukookolo bwe bati bajja babyambadde ne bagwa awo wonna kye bayita camouflage awo wonna wali fire manyidde nga fire si kinene nnyo nga wabeerawo bazimya mwoto bokka so teyali sibalakisi y'abasirikale babeerabeera awo ng'omulala onoonawo ki kakati mutuuse mu kifo bakiyooyoose bakidesigninze batya kuba kati essaawa zino ensi eri mu kweteekerateekera okero twagala okero tebatawaana mweteekerateekera
kati enkola tejja kubeerawo. badizayinize batya ekifo ekifo bakidizayininga bwolaba awo oluguudo olwo gye tuyita wansi twayitanga katwe nga oluno oluyita waggulu ne lugwa ku gundi luno lwe wansi luyita kalituusi emabega wa usaafi wano yonna waaliwo kalituusi agati aganene ekyo kiyisawo kalituusi waaliwo kalituusi awo wonnaye nga basimbyewo amapipa ge bayiiyemu omusenyu otyo saalinga ennaku z'omwezi 26 gwali mwezi gwa 7 nzowooza lwali lwakuna enkuba yakeera kutonnya ne batugamba nti lwaleero olwo nga amawulire gonna taifa munno buli Uganda Agasi kandi baali balikyusiza nga balijje ku Uganda Agasi olwo liyitibwa Uganda Times nga gonna gataddeko ebifaananyi byabagenda okuttibwa bookero b'ebiseera ebyo naye omanyi amini ye system gye yali alese nti buli yali agenda okuttibwa baali tebattira okero Kampala bakuvuga ne bakutwala mu district gy'ozaaliwa ku kyalo kwova era bonna be battira awo baali bazaalibwa mu Kyaddondo mu Kampala kati nga nze nze nange we baali banteeka omusango obanga osibuka Kampala omusango aguddiza Kapuchora tukujje Kapuchora ne bakuleeta Kampala abaana b'e Kampala abali mu myaka gyo n'abalala abatannagituuka baleme kuddayo okukola kikolwa ng'ekyo emboozi esobole okuddayo nti Mukiibi wali emmanga era oyo yose n'oyogera ku Mukiibi kubanga omuntu gwe battirawo ne bamuyita Ssemakula ye yasooka ku muti oyo Ssemakula ekyamussa teyali mubbi teyali mutemu waliwo n'omuvuuka omulala bamuyitanga yali Musoga erinnya eryo Wakooli bamuyitanga kuba Wakooli bamuttira bwerere naye kubanze abubomba nali mbalinako bwino oyo gundi bambi musajja watu bamusanga nga bino byomugamba nti bino byomanyire ennyo kajanja bikansuka bikakusukkako n'olabanga nnyambuddemu ebyambalo byange n'oyambalamu naye ate n'oba ng'okyayambaddemu n'ojjukira nti olina okusisinkana Kasuku ku Kampala Road n'ogenda ng'oli mu byambalo byange yalina munywanyi we omusirikale muganda we kakati naye yeegezaamuko nga yambadde ebyambalo by'amagye ate agamba ye nina wogenda ate abawasigamba byambalo by'amagye omanyi yabeeramu nnyo nga alimu awo neyeerabira nti tabijjeemu nga bonaabo boyambadde enkufiira neweerabira nti tewagijjeemu n'afuluma ebyembi asanga omusajja omusirikale w'amagye ng'ate ono nga bw'onaasanga singa obeera kapiteeni n'osanga saagenti ate gwe kapiteeni n'okubira saagenti saluti oli gundi saagenti gw'okubidde saluti amanya bumanya nti toli w'amagye kati ono yali ayambadde uniform ate nga ayambadde za muntu aliko waggulu ate n'akubira omuntu ali wansi saluti ng'ate yeewombeese na nnyo ono n'amanya kati ono gano ge gasajja ge gatutawaanya wano wa genda okusiba kuti ng'ali mu Republic House omanyi Republic House omanyiyo Bulange nga Bulange yafuka Republic House baali bagituuma Republic House nga mwe muterekebwa we wali ebintu ebikwata z'amagye zonna na biki bamuyingiza olwo nga bamubuuza bibuuzo bamubuuza nga olwo nnyini byambala ayinza n'okulinnyayo babajja batuga babiri nga atyayo nga Ssemakula bamuteeka ku bantu bebamugatta kubayeekera olunaku lw'okutta lutuuka eyabasalira omusango oyinza okuseka ate y'omu kubavumirira okutta abantu bamuyitanga by then nga bamuyitanga Francis Ayume eyaliko speaker nekati yafa naye yafa nga si omu kubali ku gavumenti ena bavumirira ekitta abantu ku Amini naye ate nga yesala abantu nti babatte yebawa ekibonerezo abo basooka okuwanikibwa e Kampala wano waliwo abalala abawanikibwa
ku bulabba baaliyo mu gavumenti ez'emabega zonna kuba si yamini yokka kuba atandikira okuwanika abantu akalabba kazimbibwa ku mirembe gy'abazungu era awo wonna wonna bawanika abantu naye abo siafuna mukisa kulaba gwe bawanise na kumanya ani gwe bagenda kuwanika tudde ku City Square ali bateekateeka si City Square naye akugundi ku Freedom Square bakayita Freedom Square nga babaleeta sawa bwe zaatuuka mukazi ne bwe muziraba obugombe bwe bujja nga batwala omuntu omu wali baali baleeta 12 bigundi bibakuntumye bithiritana thiritana ogimanyi yabanga mmotoka ya kika kya Mungereza nga bagiyita Bedford naye nga yakulanga nga bagizimba ya ntalo nga bazimba nga bolaba tata naye nga bagikolanga ya ntalo nga ya field work nga zibaleeta nga babakulembeza nga babateeka nga baparkinga bajjaawo awali gundi awo fireweeri nga abajjaasi bagudde awo ebyokwerinda ebiri wali ng'essaawa etuuka nga bw'oba musiraamu era waliwo seeka anaakusomera ne dokita nno babaleese bali awo ate bazze kola ki bazze kola ki gwe tokimanyi nti tebateekwa kutta muntu mulwadde bujjango olimu olulwadde kati ngaawo okero tebasobola mutta zikimunavudde ngamba nti okero tebajja mutta kuba ye yennyini wagenza okumulaba nga mulwadde awedde emirimu oyo ogenda kutta muki batta omulwadde oba obonereza olwo teri kibonerezo kiweebwa kati yalina bwalukonvuba ate oyo kati abajja bwabuba lwa bulukonvuba kitegeeza nti ojja muluma paka kale namukola ki kati ate botta waaki muleka afe n'obulwadde kuba ajja kuba tasobola kwakisesinga mmere ennungi emuliisa bulungi so abasawo babeera waawo ne baseeka ne ba reverand ne bafaaza okusabira agenda okuttibwa era ne bajja ne bamala ne babuuza gwani nti nze Simon nti goli mu Katuliki faaza kiti kibi yangu osabire ona akalambo ke nga basaba balina kyoyagala okugamba abantu bo kati emitendera giri gye bagamba nti ekyokulya biki biba byakoleddwa dde ebyo byaggwa dda olunaku lutuuse bakunonayo akati mbadde njagala kati awowo bikolebwa lunaku olwo the before olabe ku bantu bo obwongebula ennaku nga 2 bakuyita bayita abantu baba obuyinza okubaako n'ekigambo byoyagwandiyagadde okugamba abantu baba ebisembayo naye eyo wiiki namba gwoba olya kibayita special diet gwe kyowulira nti kyoyagala naye bwobagamba nti njagala kulya hambaga nga mugiguze mu wimpe e London bagikima alwembaga nti manye njagala ku mukazi naye Saimo tudde mu buntu wakati nkizikiriza agenda kunzita ngambwa esigana fanago ku mugongo naye kati njagala tudde mu buntu kati ennaku zino musinga motoka kiji osinga okutya ng'ebadde ekyami ewuwo nga babakwerinda drone wowe badde oyasama n'ogiraba kati njagala drone nga yeepaakinze wano bagame gwe tunonye n'ogamba mukyala nti omanyi bantwala anti kati andi bya mirundi 2 olwo drone okujja ne bakukwata ne bakuteka muki mu drone ne bakwetoolooza olunaku eruggwerako nga bakwetoolozza otandika okukkiriza kati abasajja bakoze eki bankutte kalusono otandika okukkiriza kati wamala okukkiriza ogamba ne mumpe kati ku kyokuki kati waliwo de babanza okugamba nti bagenda kutta waba ne munfuneyo ebyanange kati nkugamba bwe nti abantu abo bonna ababa bagenda okuttibwa mu wiiki nga kati nga guba bamusalidde ogw'okufa oyo gundi okero ogenja kuddamu mulaba nga yenkananga sitandi eyo nga yongedde nga n'okulya takyasi gwomanyi nga buli lunaku oluyitawo
Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Bwe twava mu Go Back to School ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However, akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo kubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa Rose Form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36. Esooka mu kkomera babambaza byeru be basinga empisa era baba bokka ne batuuke olunaku ng'ebula ennaku nga 7 bakuba bakyusa ne babazza mu byambalo ebimyufu. Bw'omali okati agugwo osabira omukazi naye nkugamba nti ogenda n'okufuka n'omusulo ne gutajja. Anti kakati tusabe busabi bakusalire nti gwe gwenda okuttibwa bakubulire ennaku ezibulayo ogenda kumpita kuŋŋamba nti mundeetere ekugakagatonfunira yekyana ne kasemwogerere tokalaba nakalaba we kali kaba kaabula. Unaku okimanyi leero sisula olaba gundi nga drone nti yekunonye drone ebaddeko wano omutima neguyaba twa n'amalusu ne gatandika okutuŋŋununa naye okugamba embo kuba bantwala mmanyi mbulingeri bagenda kunzita nti kakati geno leetere gundi nfunirwe yampaako nti mpitira black sugar. Tokyogera kase mwogerere kaba kekwese nga tolabikako nawe nyini ne Saimo yenyini anoonya kase mwogerere n'agamba kano kagenda waje katadda wa kati olukati oba okyali ku ebyo ne bagamba nti nenkya ndowooza ku ssaawa 6 ojja tubuulira emmere gy'onaalya esembayo kuba muli bamwenda naye olwaleero ize engoye zireete ku 6 leero bajja bakugamba tubule emmere gy'onaalya bakolankiyo kyonaalya enkya kyekisembayo naye n'engoye zo batusaba oziggyemu yambale zino enzirugavu. Kati notandika kunyumya n'abamalayika awo bokka toyina gw'oyinza kunyumya naye kubanga ne bwaba maama wo ne bwaba ani oba tokyayagala mulabako ne babaleeta ne babayingiza emmotoka olwo baba bamaze obbasi baki emikono nga giri giti ojjera okyali ku mpingu bw'ofubutuka bw'ofubutuka n'oyingira emmotoka oba n'otuga omu ku bantu abaliwo tebasobola kuleka batyo. Tuukaawo ne musanga ebikola byonna nga weebiri. Ebikola tutunuulidde ki? Ebikola empagi ku bagenda okusiba. Empagi seddugge weeri wali mu nsonda. Eriawo teba mu nsonda bazisimba layini nga bw'olaba bendera z'oku gundi ku conference center layini bendera emiti gy'amasannyalaze layini mwe giba. Oba n'okugerageranyiza eki ng'ebikondo wandaba ebikondo bya sseŋŋenge naye nga biwanvu ebikondo bya sseŋŋenge buli kimu kiri mu maaso ga pipa ate pipa kuba kulinnyako bwe bakuba amasasi gano agakukubye bwe gakuyitamu galeme kugenda kukuba bali mabega bayinza okuba nga waliwo abagira gasiriikira mu musenyu ogwo guli mu pipa olwo bakubawa kyetaaga nga bagwo gwe bataddewo myaka gatoto kalubya mbozi andi oyogera oti
bali be baleeta ba sharp shooter anti bakuba wa wano wokka babeera 12 baduumira bwe bamala okusiba bakutaddeawo ne bajja ne bakwambaza ekintu kiringa enkufiira z'abachefu ekyo kibaba nakyo kikufiira ekiwanvu naye nga kiddugavu ne bakikwambaza ne kikoma muno huudu weeyo nayo huudu y'abafu naye nga oba tolaba eba nzirugavu ne bayita asaba bw'oba musiraamu ne bakusomera edduwa ajja asabira muntu ku muntu buli omu ali bamusabira ye kuba bwe baba bateekawo muyinza okubanga ate bonna tebabakuba lumu bakuba ate Simoni banaamukuba ne Mustapha lumu basooka ne bakuba ono nga ne balyoka baduumira abo ne bavaawo laba okwefukira kwa neiba ne bakuba oli ne muvaawo kati ne bakuba kagatto nga ndi wano kati ali wali mu bano muffe bandi wagoni ne tulaba oba osobola okuddamu okukola ekikolwa nga ekyo kyebakoze ekyo abo ekyabakubizza naye gomanyi nti nno gwe wasoose okutta yabaafunyemu kubanga omanyi kitegeeza nga muli 12 naye nga gwe oli wa 12 ne batta bonna ng'owulira mwenna temusobola kuwulira olukuba asooka naawe owulira nga gwe bakubye oba wafudde dda bano birina ebisigadde byonna biba kugira oba mwena bamala obbasabira nga balinda kuduumira oba baduumira nga bali bajja nga dduka nga babe nibagamba take aim ne babagamba baliteeke mu kyema ne babagamba nti mwetegese annange omulambo gwemusanga tegwefukidde guba musajja ne balyoka babagamba nti fire nga livuga ng'essasi erivuze eri olwa kuba ameka 12 kuba 12 bonna batunuza muggwe 12 batunuzanga muntu omu ne babamalayo kyolwanga abooluganda weebali gwe bw'oba olina omutima nga bagenda kutta muganda wo ng'osobola okuva gy'ovudde n'ojja ng'ojja ne kati kookero singa tubadde mu kyamasasi abadde awona ekifuba kyabika anti kati ebyo ebintu kati towulidde nga tewalabye abantu ababa baasanyuse nga bagamba mbu naye bwe singa baalabako olunaku lwe baali batta bano n'abo nga bwe baasanyuse babadde beetaaga nga waliyo abanaakubwa ne basooka baleetako 20 oba 10 nga luli bwe baleete 12 ne basooka babeerawo ko nga batta abasooka bandigambye ndi Okello bamusonyiwe bonna abo abaajaguzza bandigambye ndi omusajja bamusonyiwe ku kyetulabye ate era ebyo byonna benna abaasanyuse omulembe guno bwe gulivaako bagenda kugamba nti omusajja yattanga abantu olaba Okello wano naye baamussa kalabba nze kyenva ndaba kyova olaba nti ye ono yagaana okukakola ki baleme kumuteeka mu battanga baki kubanga abantu babanga n'emisango naye bwe batuuka omutta byonna babikuteekako kati gwe weewuunye gavumenti eno eriko eyabasalira omusango yajjira mu gavumenti eno naye ate eyo omu ku baagamba nga nti omusajja oli yattanga nnyo abantu era okumanya ebintu bigenda wala era eyabasalira omusango bwe yafa olunaku ate abantu lwe bagenda okukola kampeyini bafune anadda mu kifo kye era nako battirako abantu waliwo abantu abaafa kwolwo Kawuma lwafa gwe baakuba ngeri era tojjukira nti baali bagenze kujjuza kifo kyalimu Ayume nkyali kyago nti mutabani wa Ayume yawangula n'okuwangula kyawo lwali Bwabiriga bano wamma baali Wabiriga wamma naye oli yali Ayume mutabani wa Ayume yajja mu Kano yajja mu 21 boboni amno kampeni kakati ebyo byamini kati njagala ene ya ogwasembayo nagwo gwamini gwakenda guno gwakina ogwa Museveni olwo ensi teyamanya omanya bwe bana banawanika abantu kalabba egindi eruzira temumanya
kuba bote bakonti bakuŋŋaanidde wano mujje kuba gye babattira ebeerayo hangamaani yekka gwe bagenda kutuga. Kwesooke mu kuwanika kalabba waliwo n'abantu abali awo nga y'omulimu gwe kuwanika kalabba. N'ogwo omulimu baagulangako mu 92 oba 92 oba 94 ng'olwo yagulanga atya. Najjuma kandowooze nti olaba y'olikodinga. Kyolowooza nti bayinza kulanga mokyala yatenda nti omukozi yeetaalibwa ow'omugwanika tebalanga naye nga bw'omanyi bwe baalanga ku mokyala atenda nti w'Emulago abantu bajja bameka bajja kumpi abantu 8 ng'ona baagala kufuna mulimu lwe baalanga nga baagala gundi hangamaani oba yali 92 oba yali 94 bajja abantu 10,000 ku Radio Uganda awo bajja abantu 10,000 twagala mutuzi nga bazze kusaba mulimu ogwo. Kakati olwo CV ye baaki kati CV kyesimanyi kubanga baba bayogerako nti bannange andi bo bayitanga bwe banaayita abaweereza ku nnyumba sobola obbatuga natugako ku gundi yoli abatatuga ye taba tamanyi kutuga ategeka n'atugibwa ajja n'akwata omuguwa nange n'akomparinga n'ensingo yo n'ayingizamu n'agamba baguno ayinza n'okujja kuba situukangayo sijja kugamba nti ndaba bwendi naye kati nange nkuwa kye ndowooza bwakola kuba gwe ate okulaba omuguwani guno gunaatuga ne gutakutuka ajjawo waatu apima sayizi y'empulutulizo nimango ensingo yo nnene bulalo ensingo nnene oli mulwaddemu saagirako saako okolimako kaakati n'amala n'agenda n'apima n'abuuza naye gundi volumu y'omuguwa n'akwata ku mpulutulizo bwatalabe tetaggulukuke nga sinnagira kati ye bwe bakuleeta n'akuteekawo nga bosibiddwa bulungi era baba bakyakusibye kati bwe batakusiba waba kusama omuguwa n'omutuga obayita bo basiru kati babalenga tebabaleeta ku kooti nga tebagenda bafusalira gwakufa naki naye nga tebabasibye enjegere amagulu n'emikono nate ne mu kiwato kakitegeeza akalabba k'omuguwa yano gavumenti yekaleeta oba ne mabega kaaliyo akalabba kaaliwo ngambako omuguwa anti bwonna bubaddewo oba bwanzita naye simanyi oba Uganda erina gundi electric chair akamasanyalaze electric chair simanyi oba egirina simanyi oba erina empiso n'empiso omuntu aba tayize pozi empiso yandibadde muntu naye takula paka bwafa era kiringa nakano kuba nakano ak'omuguwa nako toyiga kubanga teriyo omuntu yali agenze ku kalabba bwe kiwanuuzibwa gwe baali bataddeko ne bamujja n'abanga alina omutwe babanga abakutemya ejjambiya akalabba kakujjako omutwe kuba gwo omuguwa gugenda n'amaanyi kuba mashini yeguwanika ate nga bode kalabba kakula katya kalabba baga ffe tulaba mugwa weeguti guba guli kuki guva mu bbanga guva eyo waggulu ndowooza gubaako pule kwe gutambulira gugende guteekwa okuba nga ate kuliko mota evuga omuguwa ogwo okusobola okuwanika n'empulutulizo okuba nti kati yo mota ekuta omulundi gumwe tata yo mota olusinyiga ndowooza nezinga omuguwa gwe neekuwanika ate wooli nnyine wavaawo kati gwe lowooza ku buzito bwo bakutaddemu omuguwa juka amaze n'okulya ate bakuwa omukisa okusoka okugenda emmanju ate muli mwe bakukuumira mubeeramu kanankako mubeera mu toilet kubanga bayinza ogasooka weeyambe teweeyambira mu anti kakati emirimu gy'oli alongoosa eri gye bagirira yasaba omulimu guli nti gundi ono guwatuze nga yaddukanye nnyo nga yeepyere ate nno mwattu yaddukanye tetunnaba muwanika yatidde nnyo nabadde mussaamu omuguwa bwe nti n'atandika yatidde okufa n'agayiwamu seka sebo seka ate ngenda kuttaani gwe tokimanyi nti n'ab'obwereere bangi nnyo bafiiriddeyo tunakyogerako nga kituuse era abantu ku olwo zaalinga ennaku z'omwezi 27 tuli ku 99 awo 99 nali nvuddeyo mu tawuni nali nvuddemu nga sikyasulamu nali nsula Kansanga naye nga gundi yali mukwano gwange oyo Sebirumbi kati nze nali nsula awo ye nga asula waliwo olaba ekizimbe kye bayita
Arua gundi kibayita nyumba kubwa. Nyumba kubwa kati waliwo ki? Awo abaddenga yambuka ne Beni Kiwanuka oyo. Luguudo nga bwe lugenda. Tuuka nga maaso ga Arua Park Plaza. Awo nga waasula. Kati mu bulingeri olaba nti fe ababeera mu area eyo tuba tumanyiganye. Teyali musajja mukulu era yali muto. Nga tuli mu myaka gye gimu. Yali muto. Kati omusango yaguzza ddi? Mbu. Sitwagala tugambe nti mbu. Yaguzza mu ndowooza yali 83 oba 84. Olugenda mu maaso. Olugenda mu maaso. Olw'ekiyeekera. Yali chairman we mu Luweero North. Kigambibwa mbu aba ali ku kitundu bagenda bandaaza kuba chairman yakulemberanga abantu mu kitundu kye. Abo baba bayitanga n'okubayita kirabika bano bali wano. N'agenda n'atwala abasirikale ew'omwami oyo Olutamaguzi nti gundi ye twamulabyeko wano jjo. Twamulabye yazze jjo. Boogera ebyo byonna Lutamaguzi wuli bamutadde wali. Olwo baatemako emikono na biki nga bamubuuza bayeekera gye bali nga tayogera. Si bayeekera gye bali nga bamubuuza Museveni nga Museveni alinnye mugundi waggulu ali mu kibanyi kibayita ekibanyi nga boonalaba yandibadde siiringi asirise naye ndowooza nga gundi bw'aba nga atunula gye yeekukumya eri ndowooza ne gamuyitamu ne batemaatema gundi oyo ne bamukola buli kye baagala nga tayogedde Museveni we yali. Naafa n'omu ku batabani be naye ne bamutwala. Naye nga oli tayogedde nti ki? Kyamba naye munzitira bwereere ono wuuli wali. Ali mu Kibanyi. Naye ate bw'otiira ensi awo bagamba nti ffe tusosola. Omala ebyo byonna ne bagamba nti mukola ki? Nga Lutamaguzi yafiirira. Atali oyo yekka kuba nga waliwo kati mutumya Nadduli ye abaana be yafiirwa babiri mu lutalo. Ekiyambi owookusatu afudde nga waggwa. Ffe tukola ki? Kati ogundi ensi etegeera ddi nti baamutuze Sekiti? Yategeeranga ennaku z'omwezi 2. Naye ng'eggulo limu nga 18 nga 26 mukyala we n'abaana be baagendayo. Kati gavumenti ya Museveni weewamba bamukwata ddi? Yakwatibwa mu 86 awo. Nga ne bamusibira ebbanga eryo lyonna. Nze ekyasinga okunnuma kuba yali asibiddwa emyaka mingi ate oluvannyuma n'akola ki? Abantu baafa abawera. Nali nabawandiika. Baali 28. Yali wa 28. Jeza bamutuga abalala 27 era baabattanga 27 okwenkanyankanya deeti yaabwe. Nzijukira nalinga naye ate gw'otidde nnyo onaasobola okugira mboozi ndowooza ngikomye naawe ondabikira kakati abantu abattibwa ku olwo yawanikibwanga ennaku z'omwezi 27 April 1999 n'abalala 27 newankubadde nga ekibonezo ky'okufa baali bakirindidde ebbanga ddene. Mu bantu abalala bebamutta nabo oba Haji Ssebilumbi gwe bebamutta naye. Naye Ssebilumbi yali atunda soda mu paaka mugundi mu kisaawe kye Nakivubo. Eyo tenda yali yagikwata for so long nga temuli muntu mulala atulira mu soda era bwe yavaamu ne mulyoka muddamu bano be bayita bacuni. Ssebilumbi mu kumutuga bamutuga ne Emmanuel Kasujja n'omulala bamuyita Yofasi Kamali kwaliko Justice Robert Byashekana kwaliko Benson Komakech
kwaliko Dawson John Bageya, kwaliko Elizafani Kasacha, kwaliko Bashiri Kanyunyuzi, kwaliko Soweri Kanyunyuzi, kwaliko Jeffrey Nirubega, kwaliko Steven Sande, kwaliko Richard Odonkpin, kwaliko Omar, kwaliko Sisoto Obwoma, kwaliko Celestino Olango, kwaliko Leo Nyendoha, kwaliko William Gurikacha, kwaliko Medadi Tindyaruosire, kwaliko Silva Tugugu, kwaliko Galasiano Kintu, kwaliko William Butarigaya, kwaliko James Kiyingi Muwanga, kwaliko John Fisher Iga, kwaliko John Bosco Kiwanuka, kwaliko Luwanga Kimbugwe Kalori, ne kubeerako ne Leo Mwebaze, Joseph Andabati ne Ronald Owino. Abe batugwa ne batugwa olunaku lumu ne Haji Musa Sebirumbi. Era bwayitawo ennaku mbale abantu ne balyoka bamanya nti yafa. Bote baba tugiranga mu lukale. Akalabba kali nga oli wa execution eri lawful tebakuleeta eno ensi temanya. Kati kitegeeza n'abeesunga ne boogera nti bawedde. Kati n'abeesunga okulaba Kookero ng'atugwa kijja bba kizibu waba wattugwa. Naye nga tajja kutugwa kuba mu 2000 was it 2000 oba 2000 mmeka oba mu mwenda ekyo bagamba nti ekibonezo ky'okutuga akalabba kaliwo mu bubenyi bw'amateeka ne bakayimirizaamu era pulezidenti takyasayininga okusinziira ku mulamuzi gye yagambye etteeka eryayita akalabba tekakyali kakkatala nti kagattassa omuntu nti mu bulingeri wakuttibwa naye mutte era waaliwo okusika omuguwa ndowooza yali palamenti ya 10 palamenti ya 10 yalimu Honorable Sajja Lyabeene eyo eba ya 10 era ndowooza naye Honorable Kyagulanyi yamala n'agendamu eyo ebbagiro baamala ne balizza ku fula ya palamenti nga bakaba palamenti bagamba akalabba kaveewo ng'abalala bagamba kasigalewo. Era mu abo abaali balisimbire kuuli kwaliko Honorable Nambooze n'Honorable Sajja Lyabeene oyo yali wa Kampala omukyabaka wa Kampala Nabiira nga bagamba ekizibu kyali kya kalabba nti waliwo abantu abasingisibwa omusango naye nga bawaayiriziddwa oli bakugamba nti watta omuntu after 5 years gwe bagamba nti watta n'alisa face nange nina gwe nalabako so nabagamba akalabba ako alisa omuntu bamusalira amayisa abeereyo osanga ayinza omuwayi okukyuka oba olina agamba nti muyinza okugamba nti gwe yatta yafa ate nakola ki n'alisa feesinga kati naye abangi be bagamba akalabba akole ki kasigalewo naye ne kabeera nti nno ne bateekawo ne banga buke kati ng'omulamuzi ne bamuwa okuwa ekibonerezo okusinziira mu ndaba ye bwawulidde omusango bwe gumulumye kyova olaba nti mugwajja ogwokero omulamuzi yamwetayiriddeko mugamba olina kyoyagala okwogera kyosaba toyagala kwetondera ggwanga osobola okwetondera eggwanga mu byonna nga kyagezaako kulaba oba ono asobola okwekuba mu mutima ne yeetonda era mu kusalawo kwe yagambye nti mu nnyingo ezimu ze yadipendinzeko yasinzidde ku nnyingo ya omukulu mulabye simwetegefu ate simumenyefu mu mutima ku kyeyakola ki ku kyeyakola era talaba nti yalina ensobi gye yakola nti oba asobola ogivaako kati n'amuwa akaki akalabba so akalabba tebaakawera naye tekakyali mandatole kakati ate ne pulezidenti w'eggwanga omanyi pulezidenti w'eggwanga alina ebintu byalaba byataagala bibeerewo atya nnyo okumugamba nti yatta abantu yakola ki kati ayinza obutasayininga naye nga ate yali ku oda ye tonnalabako ku mawulire gafulumye nga gagamba nti olwalira vision bwafulumye akubaddeko mutwe eki bino ya sovereignty tekubaddeeko ebyo vision waliyo tekubaddeeko ng'agamba nti gundi ali innocent oba nze ndabye obubi vision kubaddeko wali wansi wabadde balina beyamitinze mbaseerabidde
naye ekyo teyandyagadde nnyo bagambe nti abantu gundi battibwa ku mulembe gwe. So kisoboka asobola okutateekako omukono? Tajja guteekako. Mu ndowooza yo? Bwe ndowooza kubanga paliamenti era eyajjawo ekyo era yali ku mulembe gwe. Mizizo ki egiri ku muntu gwe bagenda okussa kalabba? Batuuka ekiseera ne bakugaana okuddamu okulaba abantu okutuusiza ddala ndowooza ng'ebulayo ennaku mbale oba oliawo ne bakuwa omukisa okubaako gw'oyogera naye oba oliawo olina ky'omugamba ekisembayo. Ate ekintu kino kati nga kino oyo yani Sebirumbi omuntu bamusayira okumuteeka kalabba ate ne bamukuuma ebbanga ddene. Anti ekyo buba bunafu bwa gavumenti we baasalira omusango. Gavumenti wabawo lwebeerawo lwemala ebbanga eddene nga terina mulamuzi saabalamuzi. Kati ekyo nakyo kiteesobola okuleeta ki embeera bwetyo. Tolinaako balamuzi labira ku baana basibe basewanya nabo babeerera mu kkomera nga bamanyi okugamba nti mujja kuddange ennaku z'omwezi 23 omulamuzi abagambye ni muddanga 23 ate ng'amanyi nti talibaawo. Ne mugendayo ne bagamba omulamuzi taliiwo alina bye yagenze okukola ate eyayita abantu nti mujje lunaku gundi. Kati ebyo nabyo biviirako omuntu okulwa mu kkomera. Naye nga ekkomera kati abantu basaliddwa ogw'okufa bonna babeerayo mu kkomera nga bakuttibwa ng'ekibonerezo kibaliko. Naye nga singa kati etteeka lyo badde oyogerako ligamba nti omuntu bw'anaawezanga emyaka 3 ng'amaze okusalira ogw'okufa nga tannaba kuttibwa, ekibonerezo kijja kukyusibwanga kifuukemu obusibe. Akira addayo mulina okuddayo mu kooti ne mutunula mu nsala. Ensala baawadde ekyokukola nti abadde agenda okusibwa ndowooza nankani aidha bakusiba amayisa oba emyaka 25. Kati mulimu be abaafa nga baali bamazeeyo emyaka mingi kuba omuntu bwe bakutta mu 99 nga bakukwata mu 84 olaba nti osaavinze ebibonerezo ate bimeka? 2. Omaze mu ebbanga ddene ng'oli mu kkomera ate ng'oli wakuttibwa. Kati nze nina mukwano gwange gwe twabeeranga naye era ye yavaako labba bamuyita Susan. Oyo no Susan ekintu kye yakola awo twali tuli mu paaka mpya awo. Mukwano gwange bamuyitanga Seremba nga mwana wa mwannyinaze ng'ate mukwano gwange mwannyinaze bamuyitanga Ndagire. Yali ate atuusanga ye mu paaka awo empya. Kati nga basula wali kawempa awo nga gye bayita kkulu gundi Kakungulu zooni we baali basula. Serembe amanyi okunywa nti bwe yaddayo eka tumulinde enkya tajja. Nga batugamba nti mulowooza anajja nti Serembe yafudde nti bwe twayawukanye naye essaawa 4 ez'ekiro nti yafudde. Mukazi yamusazeeko nti mukazi ki nti Susan nti gwe twabadde naye era. Kale baba ki ekyabakyankalanya ababiri? Ekyo siyinza nakimanya. Naye nga Susan beegatta ne maid. Emisana mbu yawagala ejjambiya bano ab'eggaali bano abaziwagala n'azitereka nga kirabika abaana nga bamulaba abaana be era abaana b'omusajja nga bato bamyaka baali 4 n'ow'etaano oba n'ow'omukaaga era be baamulumiriza n'okumusingisa omusango kuba bwayita omwaka mulamba ng'abaana bwe babazza bawa nanka y'emu. Maama twamulaba nga balina omukozi n'amwogera erinnya ne bakwata taata n'asala paka omutwere gwakola ki ng'omusaayi ne gufuuwa mungi nnyo naffe ne gutufumukira naye ne gufuuwa ne guyiika eri mu nsonda emyaka gyonna paka Susan musango gwa Mukamuvi yali mukwano gwange nnyo kuba twalinga naye nebbanga tubeera naye. Susan ekyamutta kati balwaya nti etteeka waliwo treaty eyasayiningibwa mu nsi yonna bagiyita ani maama ku muntu aludde mu kkomera agenda okuwanikibwa kalabba. Kati we baakyusizaawo
ne bagamba nti kati abo bonna baali abantu nga tebalinga oba balinga 2 baali 208 oba baali 207 abaali balindiridde okuwanikwa kalabba bonna baba basonyiwa ebira ennankani gyabwe ekibonezo ky'okuwanikwa kalabba oba ekyokufa ne bakikyusa ne kifuukamu obusibe nga balina kusibwa emyaka 25 ng'ate boolwedde baali banaatera ogimalako era bwe gyaggwako 25 nga bakikyusizza bonna baabata. Susan gyali Susan kati oba yagenda nabweru kati yagenda era namala emyaka nga ŋŋendayo ne mmulaba naye kali nga omulaba agamba yejjusa ng'akola ki anti bwemutuuka eri oluusi waliwo bye mutagala kwogerako ku muntu gwe bamaze okusalira ogw'okufa mwogera ku birabo genzemu genda kumulaga aleme kuba munanaku nnyo anti nalinayo nange era omusibe wange nga ŋŋendayo nembala ne gundi yali mukwano gwange omuwala gwe bayitanga Duralu era yakubuuza Duralu yakomawa bye baamuta obusibe yabumalako. Duralu yali wa myaka emeka? Baamusiba emyaka bagyali 16. Yali ku Manislota bali ku Mada? Yali ku Manislota. Oba ye yali agamba mbu yamukuba tagenderedde. Ng'ate ebintu ebyo byannema nga okukuba gw'okubye n'agwa wali omulundi gwe. Omanyize nagenda nga nenebuuza nti omuntu ali ku level y'omusajja gwe bagamba gwe yatta. Ku butendeke bwe ne bw'oba olina nnyondo tomuyinza mukuba nnyondo n'osigala ng'oli mulamu. Naye oli yamukuba ekintu kyamukuba saagala kubiyingira mu bintu. Naye baamuta. Kati yateebwa n'omusibe nange gwe nali ngenda okulaba naye yateebwa era naye yali ku Mada ye ate yali ku Mada kuba bamusibaana mwegi gyonna n'agyebakayo. Andi waliwo remission gye bakola ku basibe enneeyisaayo nakye emyaka gikendeera nebbanga bwe bagenda okusalira wali wakabeerayo manye obusibe buno butabula. Bayinza okugamba nti basibye Saimo ne bakukwatanga leero kati nga bw'olaba gundi ba Edi Mutwe ne bakukwata bwe batyo n'omalayo emyaka nga 5-6 ne bagenda bakusalira ekibonerezo nga kya myaka nga bagenda kusiba myaka 3 ng'ate gwe wakamalayo 5 baba bakuta buti kubuledde ekibonerezo oba wakikola. Kuba nze ninako n'omuntu gwe nagenda okulaba mu kkooti ne bagamba ne bagamba nti ebbanga eryo yeewuba mu kkooti awoza. Twagenda okutuuka nga bamugamba nti ogenda ekibonerezo kikuweereddwa ogenda kusibwa emyezi 8 ng'ate yakabeerayo emyaka egi. Yaniigiina buniigiinyi ng'afuluma ng'atambula nga baba bakutadde just baba bakuwadde ekitiibwa kya convict. Nenze bano baba bombi Duralu namulaba ne bamusiba neŋŋenda nga ne mulaba paka lwe yamalako obusibe. Waliwo omukyalo omulala mukyali muntu wange nga ŋŋendayo ne mulaba n'amalako obusibe ne bamuta ne Suzani babo bantu nali mbeera nabo mbamanyi. Sigenda kukuta nno. Wangi? Sigenda kukuta. Ndowooza emboozi mugiwulidde ababadde beesunga akalabba. So in your personal opinion emikisa gy'okera okutugibwa giri emeka? Emikisa gy'okera okutugibwa giri 12. Nga bajja bakoze bubi abantu ate baani bwe banaba bakoze obubi badde bamwagala atugwe. Nedda okwagala kirala n'ebikintu okuteekebwa mu nkola kirala. Ng'era bw'olaba abantu abakeera mu kibuga bonna baba balowooza ne bajja kuddayo nga basobola okuzimba ku mwala nga Haamu naye baddayo ng'ate nezibazzeeka tebazirina. Kati baba baagala naye ng'obusobozi tebabulina. Amateeka gagamba ki ku muntu awakalabba? Kuba pulezidenti ayinza kukeera nkya nguyo alayira mu mwezi guno gutandise olunaamala nti nsayininze kutta bantu tasobola. Ekyo ne bw'oba ofa ye ne bw'aba yakagendako myaka 2 ate nga ebula ebbanga ttono ataddemu asaba akalulu ng'ate osayininga kutta bantu. Ono gwasayiningako buli omu ayagala afe. Nedda waliwo era ne byakola ebirala nga bantu bandibyagadde byonna.
kati abantu bonna abali mu Uganda baagala okusigala nga bakolera ku nguudo ne ayinza okusayininga nti babeereko. Teyatuuse n'okubuuza oli nti wayi byoyogera obijja wa Bahati tubuulire. Ate bino ebintu bya Uganda mubigenderere. Uganda temugitwala nga mawanga malala. Uganda nsindala nnyo. Minisita avaayo n'ayogera kino. Nze nina olunaku lwe nali mu kifo ekimu. Minisita ng'ayogera nti amafuta Uganda geerina olutalo ne bwe lumala emyezi 8 amafuta gatumala. Naye minisita y'omu tewannayita nnaku 4 yagambye nti ekizibu kye tulina amafuta gakyalinnya nnyo. Nga minisita y'omu. Kati Uganda yerina cabinet. Eri disorganized. Whereby ndi buli muntu yefuula mwogezi wa ggwanga. Oli ayogera nti mulekerawo temutulugunya abantu kubamenya nga avudde mu cabinet. Ate cabinet yemu mwe yavudde nemubuuza ate n'abanga atavudde mu cabinet. N'asirikira ddala nga tayinza nakyogerako. So abantu bangi nnyo baagala gundi okerwa atugwe naye okutugwa muntu tebagala kwagale. Obuyinza bwonna ku muntu asaliddwa ekibonerezo ky'okufa buli mikono gya president. Yasalawo nti atugibwe oba tatugibwa. So President Museveni alina tufumitira okera ekiso. Aidha nga General Museveni aligamba nti sajja kukanyiiza nnyo n'asayininga nga bwe yasayininze ku lya copyright. Ajja katuga. Anti ayinza ate obutakatuga okulaga abantu nti muntu w'abantu. Ajja katuga emyaka egyo tegyagala bantu babi. Ati? Ajja katuga. Egyo emyaka nti giba gy'abazadde abo buli kimu kyakola akirabira mu bazadde. Singa yali nga asobola okukola ebintu bye. Kuba ababbi baawana ababba amabaati ne bakola ki bonna yandibadde yabawaayo. Yasibayo abakiikirira. Bandisibye Prime Minister mu office mwegaavu. Mweraba.